Mama Fango ni yakedde ku TV kuwalabula Aba. Simanyi ani anaamalako. Ono namulangidde namugamba nti we nali ne kitaawo twakeberanga ssente taatawo ze yakuwanga naye ne tujjukira nti wamuvuma ne tukaaba amazigo olabika Mama Fango ni omwerabidde mu kusudiya. Namugamba essaawa yonna basobola okukudipootinga kuba toyina na butuuze taatawo yaŋŋamba. Era Aba tulinze kikyagenda okwogerako ku ekyo. Naye nga Mama Fango ni akedde mukambwemuuko nga munyiivu. So olutalo luneeno lukyagendera ddala mu maaso era nga abakyalulaba bakyalunyumirwa. Ono nno ye ayomba mu Luganda, oli omwana ayomba mu Lumerika. Namugamba teweeyibaala kuba n'empapula tozirina ssaawa yonna basobola okukutika olw'okunvuma. Mama Fango ni olwogedde ekyo nange ne ntyamu ne ŋŋamba olaba osibisa ab'e Uganda ate ali mu Amerika omudipootingisa. So munnange talo lukyagenda mu maaso. Full-figure munange avuddeyo n'atabukira Aba Marcus Mayanja bubi nnyo oli mutabani wa Chameleone. N'amutabukira bubi nnyo awo jjukira emabegako awo yakavaayo n'amuyisaamu eggaali naye yabizzeebu n'amutabukira wano bubi nnyo era vidiyo ngina kuba ngibateerako awo mu maaso mubirabe. Naye nga ggwe atanaba subscribinga mukwano kusaba soko subscribinge waneeno ku Meran K News, liking eno video, sharing, commenting, atekako notification bell ako akadde wetekayo video obeerenga togisubwa. Ba returning subscribers mbagala nnyo akensuso kyemukola kyakabi nnyo baddiya era mbasaba temujjangu oku bamikwano. Nga tugenze maaso munange Full-figure yabadde wali eri ku Soul TV kweyo program gyakola ku makya n'avaayo n'atabukira Aba Marcus bubi nnyo mujjukire awo emabegako naku ntono naku nga lumu oba bbiri emabega Aba Marcus yavaayo n'akola live wali eri ku TikTok n'asabula awo abantu baali bangi abavaayo ne bareactinga ku video ye gye yasooka okukola ng'ayogera ku bulwadde bwa taata we. Bonna abaayogera negativity yavaayo n'abasabula era Full-figure yali omu ku bo. Yagamba Full-figure ekimutawaanya teyasoma, tamanyi lwaki akola ne ku TV nga teyasoma n'ebintu byayogera tebirimu magezi ya just ayasamya mu mwagwe n'ayogera nonsense. So munange Full-figure yavuddeyo n'amwanukula n'amugamba mbuno ajeyo ne passport yatulage oba mutuuze wa America. N'agamba tebanabafuna na butuuze bwa America bakyali ku asylum sawa yonna basobola n'obbatika ne babakomyawo. Mbuno naye ali eyo ayogera n'agamba mbu era still bali eyo naye Chameleone yabalabirira mbu abasindikira ssente za biiru byonna yabikolako. So teyandivuddeyo kumanyiira bantu bw'atyo. Mbuno yamanyiira abantu, yamanyira taata we n'abo abantu bonna be yavuddeyo n'ayisaamu eggaali. Mbuno teyandivuddeyo bamanyiira. N'amulangirawo n'omulangira mbuno yamukimanga ku ssomero mbu alina eyo ku ssomero gye yagendanga n'amukima n'amutwala ne ku ice cream. Bannange kati Full-figure yatandise kuyomba n'abaana bato. Yayogedde awo bingi ng'alagira ddala si musanyufu olw'ebyo Aba bye yavaayo n'amwogerako. Byabadde bingi era kaneme kubeera nga bimwogerera. So bamikwano kambere nga mbalekerako eno video ya Full-figure muwulire byonna bye yayogedde ku Aba Marcus Mayanja. Video yino mubeere bulungi mweraba. Aba Marcus ekimusumbuwa abaana bwe bato ababadde mu Africa bwe bakulakulamu ne babatwala mu America baagala okukopa bwe batuukayo bafosinga bakopa language tone enyingira bakopa tone y'oluzungu lwayo accent okufaanagana abaana baayo. In fact abatana nadutereza era omulaba ng'ayogera naye nga tannabaduyiga akoperera kati ayagala okulowoozesa bano nti wakabi nnyo ayagala oluzungu lungi accent eserera naye bajjo yakoze bubi yagambye nange saabitegedde. Listen my boss,
njagala okutegeeza Abba bw'oba weeyita wa kabi nga weeyita wa kitalo nga kyekikuvooza kitaawo njagala okwate passport oba olina obutuuze bwa America giteekeyo bw'oba olina obutuuze bwa America ennyumba gye mulina kamiyoni yagigula akyagisasula mukyali kwasalira anytime any day ebyogamba buno bw'oba in fact kati n'omuntu wakusunga bakuzza wano tonna bakufuna right emanyira abantu kubavoola balengeza bonna mulinde taatawo nabadde mu ddwaliro nandaga essimu nandaga buli kimu emitwalo ya dola gyabaweereza buli mwaka buli wiiki buli mwezi na biki buli kagaye masannyalaze kakibe kiyakiteekako kyekyatukabiza ne kamiliyoni abantu badde tukabira ki ekyokuvuma taatawo si solution ekyokuvuma jajjaawo Abba okimanyi bulungi nakunonanga kusomera eri wansi nga kamiliyoni antuma nga nkulera bwenti tolina na right eyimirira kunvuma Ojana kuteeka yakutedemu yandaddemu naye nakunonanga kusomera olaba eringa namuwonga eri essomero liri eryambala ne green eri wansi nakunonanga sometimes nga nkutwala ne ku ice cream wali katolina right envuma nkuleze wenti abadde na bajjo okimanyi nti badde ndi mukwano gwa family ndi mukwano gwa tatabo sisobola kukkiriza kuvuma jjajjaawo kubanga Abba tukwagala lwa kamiliyoni bajjo tukubuzizaako kamiliyoni n'amala akutuka bw'ati mwenna mwekambabulire na family ya kamiliyoni tubamanyirwa kamiliyoni value tugibawa lwa kamiliyoni tuba respecting lwa kamiliyoni twabategera lwa kamiliyoni tubaagala because of kamiliyoni kati kyesimanyi Black Man ogenda kunnyonnyola Abba mu luzungu oba nze ngezeeko Kangezeko. Abba, full figure, ask you, you have the Dabutuze in America? If you don't have Dabutuze in America, please stop abuse your family and stop abuse full figure. When they send you away from America to Uganda, you will suffer. Stop it and stop it. Full figure is the one who take you before at school when you are wearing green uniform. This battle, I don't know, it will end now. Mama Black Man, ele pass to the English to Uganda. For me, I'm side for full figure to explain to Abba. Yes. Okay. Omwana Abba Makasi bro bro Phoebe ekya bro kiriawo yabagambi who said mukulutasebe who said mwana kuba omuntu omusigako emyaka 10 mbu yetakoze ensobi mwandi badde mutuufu naye lwakuba oli akusinga emyaka 10 kati ye mutuufu bye byantu bye babikirira story ya Hajati okitegedde. Is that too much? Why are you keeping quiet? Mama zandeka. Omwana Abba Makasi. Mwetaaga mu bulamu bwange. You need a son. I need a son. Netaaga omwana ow'obulenzi. Era nga babayita batya? You are my potential. Babayita batya ebyo? Bodyguard. Inspire biki? Aku inspire. Ndetse kama moyo yanikoza account natandiko to inspiring mama yakuza ati omwana ali so bored nzolumu I want to hear from my children nego manche ekigamba kye bayita kakota haja kakota baba gulide ne microphone yanseseza yada inabya editing akwada atekako nawuliriza did you say me zisichegera oyo mwana mumulabe mudduke pananga tera